tukunganya kati ne tuzaye 15 trillions 15 kusasula ku servicing amabanja mukama waffe n'asabako 3.7 trillion classified expenditure totunulayo oba baguze kye totunulayo era kyovula twawakanya nnyo ffe ng'akakiiko ka budget classified expenditure mu state house mujja tubulya oba okweka buleega oba okweka tooki okweka butungulu ekyo tukyakyebuuza tuwakanya classified expenditure mu state house mu defense tusobola okukkiriza naye awo tugamba classified expenditure mu state house kubanga ebyo ebigendera mu sente zitaka classified yeetaagisa mu state house kubanga bakola ki baba n'ebikukolako bingi. State house is purely welfare of the president kulabirira mukulembeze wa ggwanga ssebo. State house is purely welfare. Si president's office. Bannayuganda si president's office. State house yenyogerako is purely welfare. Bwe tutatunuulira ennyingiza n'ansaasaanya ne tugezaako birimiti kuba kati tuyingiza kitono ate tusaasaanya nnyo kambaze ku supplementary budget ekintu ekyasinze okunzija obwongo ku muntu ekyasinze okunnyiza State house yaleese ng'esaba ssente yasoose n'esaba ssente ez'okujaguza 1.5 trillion sente ezasasulibwa resort e Munyonyo nga bali bannaffe abaali baze okujaganyizaako president akabagako okuwangula naye nga yonnyongereza basaasaanya dda naye tugenda kubongera bajaganye nga tusasulira bannaffe abasula mu mawoteeri abo n'abajja nga president agenda kulayira naye mujjukira president yatugambanga mu covid nti twewale byonna ebyokwejalaba kubanga eggwanga terina ki sente here we are eggwanga terina sente omukulembeze yaligambye nti kampiti bano bakiwanda abaninaanye batuule wali abantu nga scientific alayire ekintu kiggwe okulayirira kwali scientific. So I'm telling you we spent kati ngugambye supplementary 1.5 billion 1.5 billion bazisabye as a supplementary nyongereza sebo omugenyi azze obuziwano tujaganyizaako naye nga akugamba nti covid atuyisizza bubi bw'ova ku ekyo sebo basabye billions 8 basobole okugula emmotoka ez'aba presidential advisors billions 8 mu kaseera kano ba presidential advisor naye nga bannayuganda bonna bulijjo bajja bakyogera tabanyonyodde ba presidential advisor bateeka mu mateeka vice president awummula n'omusaala prime minister awummula ki n'omusaala ate babawa n'amamotoka nga bakola ki babasiibula naye akati aye tugenda kuddamu tubagulire emmotoka ki endala so kati bw'otunuulira nze gye mpakanya ba presidential advisors kakati nga tugenda bawo obuwumbi 8 babagulire emmotoka bagenda kugula emmotoka 19 ez'aba advisors abo tugenda basasulira obuwumbi 3 mu billion 2 mu office tubasasulire tugenda kugulayo ne double cabin pickups 5 abo advisor betuliko kakati ekyasinze okwewunyisa eggwanga ye ministry ya energy ministry ya energy ebangibwa obuwumbi 141 mu kye bayita deemed energy ge masanyalaze agakolebwa generated amasanyalaze agafuluma ngabona agamba ekaruma tu generating amasanyalaze mita egabaze tufulumizaako units ziri 10 tufulumizaako 7 asa tugakozesezza ndagaano Uganda gye yasayininga ne company eyo gye sijja kwogera oba ogakozesezza oba togakozesezza kasonga fulumya Uganda esasula so you know kubuuza nga MP nti bwe mita because bwe gaba gafuluma nga galuva ku ddamu oli agakutunda mita egabala yani so awo tujja kutuuka mita egabala ya nannyini ddamu kubanga yannyini nannyini ddamu kyakugamba kyolina okusasula so kati ye bw'aba generatiza amasanyalaze ge gwoteeka okugasasulira batubanja billion 141 energy yazzenga esaba obuwumbi 23 esobola okusasulako kwaga amasanyalaze bagakoze tetugakozesezza naye nga mujjukire twalina project baji bagita ECP electricity connection project bannayuganda nga babasasulirako akasente kati babadde nga basasula 3 n'oyingiza amasanyalaze eyo project yavaawo kakati omuntu agenda okuyingiza amasanyalaze nga tewali muti no pole asasula 75,000 amaze okuwayaringa byonna biwedde asasula 75,000 single pole asasula $2,300,000 okuyingiza amasanyalaze eri tuli eri tusasula ebibiitu mugata kokoseddwa naye tetutaddewo mbeera eyamba bannayuganda kuyingiza amasanyalaze kakati oŋŋamba mu thiimu y'omwaka guno mu NDP 3 industrialization growth economic development employment bigenda kuvaawo how are you going to transform ogenda okukyusa otya abantu nga nebibasoboza electricity is the best commodity amasanyalaze kirina kuba kya bulijjo amasanyalaze amazzi munnayuganda talina binegotiatingako kakati oŋŋamba nti ogenda kukyusa obulamu bwange bali wano batuwasendeza parish model ogisindikira abantu tebalina masanyalaze so fe twasabye ng'akakiiko ka budget eyo project eteeka okuweebwa ssente bannayuganda basobole okufuna amasanyalaze kubanga buli obagafuna bagenda kukola ate tusobole n'okusasula ebbanja bano bonna bakimanyi bulungi nti ssente ze twawoze ezisinga zigenze mu energy which is not a misplaced fund kirungi kubanga amasanyalaze
singa gatambula abantu bajja gakonsuminga tusobole okusasula ki okusasula ebbanja ate era nga n'abantu bagakozeseza okutumbula ebyenfuna byabwe bw'ovaawo ministry of education yabadde esaba obuwumbi 48 esobole okufulumya materials abaana baffe mu bagenda okuyigira bonna obulina omuntu obuwumbi saawa eno omanyi oliko ekiruyi anti kati ye woofiisi yange bino byendimu mbikunyumizange maze wiiki namba ndi mu bino byentambuliramu 48 baagala tubawe sente ezo baprinting materials actually ezo bazikozeseza dda ziri under the 3% supplementary budget yebadde bweti 3% eziweebwa mu mateeka bazikozesa ne bongerako newo trillions 3.8 trillion ezo ze baleese kati zino zenjogerako zo bazikozesa dda bazeewadde oba tuzibawadde oba tetuzibawadde naye nga oba ogaana oba tokkiriza ezo zagenda naye nga weewuunye abaana baffe banaatera okudda kusomero naye mujjukire simanyi omulamu oba byatuukayo batuleeteranga ekipapula ne bakissa ku sub county oba ku parish ne bakugamba genda oyo kyemu omale okateekeyo kakati awo munnayuganda ng'asasanyizaako obuwumbi 48 omuntu atukoleko ebintu ebifaanana bwe bityo ekintu ekyansanyuddemu ekimu kyokka kyabadde kugundi ku prisons ssebo yataddemu obuwumbi 7 esobola okukulula bulangiti n'emifaliso naye ate nze ekyo saakyewuunyiza kubanga abantu gye batambula mu pulaninga yaabwe engeri nduuza nabo beepulaningira embeera y'amakomera yensonga laki kati era twagaye nti bulangiti bazigule kubanga ne bakiwanda ne bakayija basobola okuyitirayo keeyo bawe bulangiti prisons naye ng'olaba it's a necessity n'okugaziya Kitalya bamugaziye kuba ne bano bannaffe lwaki wano nyenyo omutwe so Kiwanda nyenyo omutwe bamugulira mufaliso nedda Kiwanda bagenda mugulira omufaliso kati n'ettabbu endala eriwo y'endagaano ya Rift Valley Railway DRC versus Uganda bannayuganda bakimanyi bulungi nti twakwata ssene ne tuzimba enguudo e Congo era emabega waakyo kyali nti tugezaako okutereeza enkolagana yaffe ne Congo kubanga tulina omusango naye ettabbu ennene nti Congo etubanja ssente simanyi ne gye tulisasulira saawa eno baasabyeko ku musango ogwo akasente katono nnyo ate nejje naayagala obuwumbi 9 tuweweeze gundi DRC egira etambulirako meanwhile we tukolayo enguudo bwe batukaliga ssente ffe twali tumanyi nti tunaabakolera ku nguudo newankubadde baatulimba mbu wagenda kuyisibwayo ebyamaguzi naye ffe twali tumanyi bagezaako kuzza nkolagana so Uganda erina ebizibu ebyayo ebigimala zisuubira nti road network eyaffe it's good kirungi nnyo ensi zino ezitwetoolodde okubaamu facilities naye ffe ku ffe bameka betwalifunye abatuzaako nze bannayuganda nsobola bategeeza kino nti ekitumenya nti abatuplaningira tebatwagala gavumenti ziyitiriza copy and paste tebakyaconcentratinga kukola bano bakozi b'abakiwanda kye bakola akwata ekiwandiiko kye yakola mu financial ya 2021 bwe tutuuka mu guno 21-22 nga ye akopinga nga apestinga ero singakyusa date so nze nsaba bwe tuba nga tuli bakutambula by the way eno Uganda yaffe ffenna Kiwanda era omanyi kati Kiwanda osobola okuba n'access ng'okuba akasimu n'ogamba muzeeyi bantereka akasente naye sirowooza nti omwana we alikakuba so kitukakatako okulaba nga tutereeza ebintu bino era njagala mbabuule ffe abamu bannaffe we banaagana minority report zijja kuluma Kiwanda nkulayira bannayuganda bateekwa okufuna amasannyalaze ebirala bannaakola naye amasannyalaze gateekwa okutuuka webale nnyo Honorable Namugga Goreth sente zino balya za bwereere Honorable Kayijja genda wa namba 4 NRM naye kamale okutegeeza abantu nti